Bannakibiina ki DP mu ggombolola y'e Rubaga batongoza kakuyege waabwe anaabatuse ku buwanguzi mu kalulu k'omwaka ogujja. Bano batandikidde mu bitundu by'omu Ndeeba. Bano nga bakulembeddwamu akwatidde DP bendera ku kifo ky'omubaka wa Lubaga South Doreen Nalubega kussa n'abakulembeze ba DP ku mitendera egy'enjawulo batalaaza ebitundu eby'enjawulo nga baperereza abalonzi okubeesiga. Obwedda akalulu bakawenjanju ku njo. Basuubiza ng'essira bwe bagenda okulisa ku kutumbula embeera y'omuntu wa bulijjo. Ekyokubiri gy'emyala, ekyokusatu toyireti ez'olukale. Ngenda kusookera ddala okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwange nga MP. Bw'ate Lubaga myaka 10 nga toluwulira mubaka ateesa mu Paalamenti. Ne mu disitulikiti y'Empigi naye embeera bw'ebadde. Eno Sarah Nakawunde Temulanda nga yaliko omubaka omukyala wa disitulikiti y'Empigi mu Paalamenti ey'e10 naye akomyewo okuddamu okuvuganya ku kifo kino. Ono yasooka kuba munna NRM n'akyabulira kwe kwegatta ku NUP kyokka n'aboolwamu Makadi n'asalawo okwesimbawo ku bwa Namunigina. Atalaaza ebitundu eby'enjawulo mu ggombolola y'e Mabuye ng'awerekeddwako ababoodabooda ababadde bamubugiriza. Olw'okuba nti akabonero k'ono mupiira alabiddwako ng'abaka omupiira n'abamu ku bawagizi be n'atuuka n'okugwa ekigwo. Temulanda abasuubiza ng'essira bw'agenda okulisa ku kutumbula eby'obulimi. Manyi nagabako muno ku mmwanyi nagabayako enkumbi n'ebirala bakwatagana n'okulima ensigo ebatengejjeyo akasooli. Ebbula ly'amazzi kw'ossa n'ebyenjigiriza nabyo si bya kusuulibwa mu gguluka. Njagala munzizeeyo ebyenjigiriza mumanyi mulungi nnyo nti nina abaana abali be nali nsomesa luli nga bafuna basale naye kati abamu we nakomera we bakola ki baakoma. Embeera eno teyawukanye kwe yebadde mu Ndorwe East mu disitulikiti y'e Kabale. Eno omubaka w'ekitundu kino Wilfred Niwagaba asinzidde ku ssomero Libugomola Primary School mu ggombolola y'e Nyabushabi gy'asisinkanidde abatuuze mu kitundu kino okubasaba okumuwa bululu ekisanja ekyokubiri. Abatuuze bamutadde ku nninga okunnyonnyola ebikyalemeseza Dr. Kizza Besigye okuva mu kkomera. Ona imwe timumuteekateekagaho mukagamba omushaija kuyabona bano. Kizza Besigye. We did intervene as Parliament together with the Speaker and directed the Minister of Justice, Norbert Mao, to ensure that court fixes his application which was pending in court for long and had not been allocated. And that was done. And since that time, Dr. Kizza Besigye became a subject of the judicial process. Mu kwogera Niwagaba asuubiza nga bagenda okumaliriza ebyo byabadde yakatandikako. I have also promised to continue using personal resources in assisting groups here and there, as people have told you that I have empowered them in areas of agriculture, the construction of various facilities, schools, churches, and the like.